Ebintu ebyeyambisibwa ebyuma bikalimagezi bye bikwatiddwa nga n'ebisinga tebituukana na mutindo. Poliisi ebintu byekutte wamu babadde n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'emisolo era nga bagamba nti bakoze ekikwekweto kino oluvannyuma lw'okufuna ate abantu ab'emulugunya ti ebintu ebisinga bitundibwa mu ggwanga nga tebituukana na mutindo. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Idi Ibn Senkumbi, ebintu bino bibadde bitundibwa ku bbeeyi ya wansiko bw'obigeraageranya ate n'ebyo ebituufu. N'ebitongole bino osanga nga tebirina capacity emala mu terms of personnel, mu abantu abakola obumanyirivu ne oluusi ebintu ebikozesebwa nekireetawo obuzibu okubanga basobola okugenda buli mu kifo oba ku buli dduuka okulwanyiza omuze guno. Poliisi wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga gattako n'ekyo ekiwoozi ky'omusolo bye bivunaanyizibwa ku ddimu lino. Kyokka ekitongole eky'ebyemisolo kigamba nti kyolekedde eddimu oba olusozi Gambalagala oluvannyuma lw'okubeera nti abakukusa ebintu bino okubiyingiza mu ggwanga tebeeyambisa makubo ago agateekeddwawo gavumenti. Ebintu bino biyingira emirundi mingi biyingira mu bubba, engeri URA gyetasobola kubeera mu buli koona oli naayisaawo bitonotono yonna gy'aba abijje ng'ebintu ebyo bituuse mu maduuka ne tufuna intelligence okuva ewaba informants be tuba nabo. Wano we basabidde abantu bonna abagenda mu maduuka okugula ebintu ebitali bimu okwewala ebyo ebigambibwa okuba nti tebituukana na mutindo. Paulo Matovu ku WBS TV mu Kampala.